mukirabanga ekyomuzanyo katolwama yabagamba mutima gunuma ne mugaana abadde atambula jjo lyabalamu neyekyangamu awo n'alya ngenda kuba alya sikini nakutuka n'agwa. BOCAT TV neera. Amanya gange nze Justin Sekandi. Olwaleero ekituleese wano nsonga y'abayimbi ba Uganda omulamwa nga gugamba nti tubasiimye tutya. Tufiiriddwa abayimbi bangi nga bamugaso eri eggwanga naye nga tubasiima bagenze nga batambula mu nsi ey'ebibuuzo nga beebuuza ebintu bingi nga ne ansa tebazirina kyokka bwe bafa ne tubalaga omukwano muyitirivu nnyo ne tulaga nti babadde bamugaso eri eggwanga naye nga tebakyabiwulira tebikyabagasa. Olwaleero ndi wano nze Justin okukkaatiriza ku bigambo bya Mamuli Katumba. Bangi mwamukwata bubi ebigambo bye yayogera mu lumbe lwa Katolubwama ne mugamba yabyogerera mu kifo ekikyamu era mu budde obukyamu. Mamuli Katumba yamukosa yali muyimbi ate era baali mu lumbe lwa muyimbi nga tajja alinda mukolo gwa mbaga kuba njagala otegeeza Uganda yonna nti abayimbi ba Kadongo Kamu balwadde ba mitwe. Nkiddamu nga sikyetondako abayimbi ba Kadongo Kamu balwadde ba mitwe. Teri mulamu baatokyalingibwa ate era bakyatokyalingibwa. Bakoleredde ekisaawe kino naye tebafunyeemu. Buli muyimbi wa Kadongo Kamu omusanga yeemulugunya. Buli muyimbi wa Kadongo Kamu omulimu gwabafuukira ekivume. Era omuyimbi wa Kadongo Kamu omukyala kabeere nga mukamuyimbi nga si muyimbi naye nga afumbiddwa muyimbi. Tulina endwadde gye twalwala. Endwadde eyo twalwala ndwadde ya kwetakula naye nga sigamba nti twalwala ndwadde za bukaba. Ffe bukyanga nsi ebeera tetulina busobozi bugula always bwe tugenda mu kasambu naye ennaku kyeyo nga bannaffe bavuga zibima. Kati omuntu ng'oyo bw'omusanga tomusuubira kuva mu bigambo birungi era aba alina kuva mu bigambo byakwemulugunya. Tugenze tufiirwa abayimbi naye nga bafanga mbwa. Twafiirwa wano omugenzi Fred Kimera yafiira mu kayumba yekka bagenda omulaba nga n'embwa zimuliddeko okugulu naye nga muyimbi wa ggwanga. Ne tufiirwa Irene Nakito senior woman yabonaabona n'olumbe. Bwe njogera ku Irene Nakito ebyo bibala by'amatendo be baana muzeeyi Sebatta be yaguluminga naye omwana bw'akula yeetemera amakubo ge. Irene ne Sebbale baakola zebra. Obukuubagano ne bubaawo wakati wa Sebatta ne Sebbale tetwamanya nnyo byabwe. Irene ensi bwegaana n'agamba kanzire eka kubanga ne baba baana baabuwala ng'ofumbiddwa obufumbo ne bugaana oddaka. Irene yadde eka. Irene ye mukyala eyakanga ku stage n'ayimba ne bamufuuwa ssente nga gwe yamutegese ne bw'otamuwa ssente bakama be ne bazimba omutima ne bagamba Irene adde ku luyimba lumu olwo banoonya engeri emugoba. Irene teyeegoba. Irene n'asigalawo ng'ayimba. Bwe balaba tekibamalidde ne bawumuza gurupu. Omanyi muzeeyi Sebatta ye muyimbi atagoba mukozi awumuza gurupu n'agamba gwe tutakubidde simutadda. Irene n'agobwa. Irene olumbe ne lumukwata. Irene n'abonaabona ng'ali mu bbanga talina gurupu emuleze. Irene n'abonaabona buli balaba ku Irene kuba yatuuka n'okutabuka omutwe naye ebyamutuukako nze nga Justina tusobola byogera olw'ekitiibwa ky'obukyala olw'ekitiibwa ky'obuyimbi ate yaleka abaana naye nga yali muyimbi. Lwaki tufanga embwa ate ng'eggwanga lino tulikoleredde ennyimba zaffe zikola buli wamu. Bwe wabaawo rediyo eggulwawo oba TV bakuba Kadongo Kamu ze zikuba akaggi era rediyo wa TV atatandisiza Kadongo Kamu tetunda naye lwaki tumala ne tufuuka ebisiimuulwa. Mamuli Katumba teyali mukyamu yakyogerera mu kifo ekituufu. Bwe njogera ku Lord Fred Sebatta bye bibiina ebyali wano ebigundiivu ng'oleeta Kabuladda n'oleeta Kulabako n'oleeta Matendo. Twalinawo entebe zipiikingi n'endala naye katusooke tukulembeze bino ebisatu. Lord Fred Sebatta ye muyimbi akyasinza okutendeka abaana nga bonna cream. Bw'obala Matendo teri avaayo n'ogamba nti oyo yayitawa.
Lord Fred Sebatta ye muyimbi akyasinza okuzanya ku stage ne group ye. Ye muyimbi eyasinganga okwambaza abazanyi. Ye muyimbi eyategekanga ne wabulawo abuuza n'akuba ebisaawe ne bibooga. Naye mu baana be yatendeka mulimu gw'ogamba nti ono boona banaku. Naye nga bayimbi bannafu abalala bali bulungi, obunafu buvaawa. Eagles bwejja basooka ne batula ne bakola ekintu kye bayita teamwork. Ne babeera n'okwagaliza, obukotogezi ne babuuza ebbali. Misa Kisamakula yagobwako mu kibiina ng'olwo Sekamate yeesita. Fred Maiso n'akola group n'ayita ba Lutaaya ba Misa kibona ne bakola Eagles. Ng'olwo Fred Maiso yeesita alina ekimuli kya Roza. Banne ne bayimba nnyo ne bamuyisa ne baasigala bamuwa respect. Nti ye director number 1. Ne Sekamata atalina luyimba mu nsinga director. Era nga bwayogera bagamba Sekamata ayogedde. Abalenzi abo ne bagaggawala era bagagga nnyo. Fred Maiso bwafa gurupu yasigala etambula olw'ensonga nti boona baali bagagga baali basigadde nga basobola otambuza gurupu. Fred Maiso bwafa banne ne bagamba nti Maiso yali ayagala nnyo olunaku lw'eryantonde. Ne basigala nga balumulekedde. Ngera Eagles lwekubye lyantonde ezo sente zonna ziweebwa abaana ba Maiso. Nga ne famire ya Maiso tegenzeeyo kulondola nti sente zakunganyizibwa mmeka. Ekitaliyo mu Kadongo Kamu. Mu Kadongo Kamu omukulu wa gurupu yalina okuvuga emmotoka, yalina okuzimba ennyumba ennungi, abaana b'oyo be balina okusoma. Lord Fred Sebatta muwe ekitiibwa mu kisaawe kino kwa buli kimu yakiyimba, buli kimu yakikola, era ye muyimbi wange anyimbira bulungi. Naye ekyo kyamulema, yatuulira abaana. Yennaku eno gye mulaba nti abayimbi ba Kadongo Kamu banaku, ate baafuna ekikolimo. Lord Fred Sebatta talina kyayinza kungula mu kisaawe kino nga yatuulira abaana. Gwali eyandaba nga tonagamba nti nawalampya abantu. Soko nsiimenti nzibudde abayimbi amaaso abakyaliwo basobola okulongoosa bye baasobya beetondere be baasobya. Maali yaabwe ebeemu omukisa. Kati aba Eagles ne bafa ne bavaawo maali yaabwe ejja asigala ng'eyamba abaana naye aba Kadongo Kamu balina ekikolimo. Sebatta ne bw'omuteera obukadde 10 ku TV wayitawo ewiiki n'omulaba ng'akaba kuba maali ya kibi. Entuuyo z'abanne ennyingi ezimukaabirira. Era olwaleero ntwala omukisa guno okutegeeza eggwanga. Bonna abagamba nti Enjo Sekandi yali musajja wa Paulo Kafeero, ekigambo ekyo tukitereezeemu. Enjo Sekandi yali mupakasi, yali muddu ewa Paulo Kafeero. Yali muddu. Kubanga Enjo Sekandi gwe njogerako ndowooza buli omu anjulira, siwulirangayo omuntu agamba nti Enjo Sekandi si muyimbi. Siwulirangayo muntu awakanya kuwandika kwa Enjo Sekandi be bawandiisi betulina baana kinku. Naye ate ye muyimbi abamu ku bayimbi abakyasinza obwavu n'obunkuseere wane mu ggwanga lwa bunanfuusi lw'abakama baabwe. Enjo Sekandi ng'ovudde ku kwewandiikira n'okuwandiikira Paulo Kafeero ye yawandiikiranga ekibiina nga kulabako. Emitwe gyakolanga kulabako Enjo Sekandi nga yagiwandiikira. Kwabo twogera ku kulabako emitwe gyalindagire na bitaka. Enjo Sekandi, Paulo Kafeero, bonanga yabawandiikira. Naye ne omuwandiisi nga ku teepu bamuwaako oluyimba lumu lwateekako. Paulo Kafeero yalina obuyinza obugamba nga Enjo Sekandi kuba okumulembe gwe bayimbira kwa teepu nti kola teepu y'ogitunda ezo zandibadde ssente. Era sijjukirayo lunaku Enjo Sekandi lwe yasoloozaako mu kulabako nti leero luno oluyimba olunaku lwa Enjo Sekandi ng'aba Eagles bwe baakikola. Paulo Kafeero yatwala kulabako ebweru. Musajja wa mufumbira byatunda yamuleka wano. Njagala omuntu omu aveeyo bamuyimbi oba muwagizi anzijukiza omwaka oba olunaku Enjo Sekandi lwe yali yeeyagaliddeko mu kitonde kye atambulidde mu kubonaabona. Paulo Kafeero n'agula ekajjansi, n'agula enamuwongo, n'agula ebujuuko, n'agula ebukoto, n'agula ekazo, n'agula enkokonjeru, n'agula emasaba. Naye nga musajja wamuwandiikira ennyimba asula mu nkere. Enjo Sekandi nga bamukanyugira ebikunta ebweru enkya n'eggulu. Enjo Sekandi ng'alinda omusaala mu bakozi
ng'alindira kubanga yokulaba kate teyali nsasuzi yeewaawo Sebatta yachunya abakozi naye ate ye ng'asasula akasala yadde kaali katono naye kulabako nga tesasula nga Pawulo akuba ebisaawe ne bibooga n'abula wiiki nga namboba weeks 2 nga talina mwana gwakombeeza musala n'akomawo n'abagamba tugende tukole mu safari gye bagenze ataaka akasala akatono ennyo ke basobodde obba waayo Kizito manager ng'ali omusala gw'abakozi Kizito manager akyaliwo Kizito tasobola komba kusanyu lya nseno ku maziga agamukabirirwa omwana wa sekandi buli lwadda mu nsonda n'agamba naye lwaki ffe tetwasoma nga kitaabwe yakolanga emisana n'ekiro olujja lwa Kizito terusobola kubeera mu mirembe kabeere Pawulo Kafeero baali akulanye entuuyo z'abannaabwe Kafeero yadigida n'akomba buli kulamu bwanseno nenga enjo sekandi abonaabona njagala omuntu omwe aveeyo aŋŋambe nti sekandi omwaka bwe guti twamulabako nga yeeyagala enjo sekandi famire n'etuuka omulemerera n'alundisa abaana bwenga alundisa embwa mubaalera ku baana ba enjo sekandi mulimu n'endagire nabitaka waakulabako beebamu enjo be yawandiikiranga ennyimba bwemba njogera bya bulimba bwe bunanfuusi bwa Kadongo Kamu abantu bangi babuuza enje ebibuuzo lwakuba tasobola abiddamu musajja Katonda yamukola musirise abamu bamunenya sekandi watuyiwa Kafeero bwe yavaawo twali tumanyi gwe agenda owanirira ekintu omuntu gw'okumye nga munaku asobola okuwanirira kyolese kuba yamuleka munaku bwe naku Pawulo Kafeero bw'afa ne bakola sho zaakulabako mu 2017 nze mbagambye maiso igozi etuuse okugwawo ng'ekyamuwa ekitiibwa abaana ba Kafeero baasiba sekandi kyewuunyiza lwakuba sekandi musirisa abaana ba Kafeero baasiba sekandi era omwana wa Kafeero ayimirira ku magulu ga 2 n'amubuuza ki ekiraga nti wawanga kitaffe ennyimba naye nga muyimbi kyatamanyi nti sekandi yawandiikiranga Kafeero n'abawagizi bakimanyi ne famire ekimanyi omwana wa Kafeero n'agamba nti muzeeyi gw'abasinga temwakolanga buwandiike ekivulu ekyabaddewo jjo ly'abalamu bafunye abantu omutwalo omulamba mu 13 bwebukadde 130 nga enjo sekandi mulwadde muyi teyafuna yadde 10 nenga ne ku kivulu twamuvuga ne tumutwala nenga tetusobola amuteeka ku stage ku mbeera gye yalimu nenga erinnya lye battuluddemu ezo sente zonna zirimu omukono gwa sekandi muyitirivu ennyimba za Kafeero ezisinga amaanyi sekandi ye yaziwandiikanga sekandi gwenjogerako ye yawandiika anthemu y'okufa walumbe zaaya yaluwandiika mabirizi n'aluyimba n'atalufulumya n'afa nga talufulumiza Kafeero n'aluyimba nga teyeebuuziza ku nnyinirwo kuba baali bakolera wamu sekandi kwe kuyimba oluyimba ebigwa mu bayimbi omuli layini egamba nti yanzibako ekivulu jangu olabe abawuliriza ne bamutenda bwasuza omutwe nendowooza okudda mu bikamulo nga temujja kuva muka Kafeero n'ayita sekandi ne batuula ku mmeeza ne bakkaanya obwaseruganda obwaddala ne butandikirawo n'atandika ng'omuwa ennyimba naye munne yakuwa oluyimba olwakuwa taita etakomangawo wano Uganda the golden boy of Africa nzikiriza nti awaadi eyo yaddirako n'essente muno n'omuleka mu mbeera eyo abalabi n'abawuliriza mu nsonyiwe empisa enono ya Kadongo Kamu ekulemberwa mpisa abakadongo Kamu ebyama byabwe tebabyasa nze ne bwenjawukana leero nesekani musobola okumala emyaka n'atuuka n'okufa nga temumanyi nti twayawukana naye bino tubikoze okumala ebbanga ddene ne tukuuma empisa ne tukuuma ebyama tetulina kye tukunguddemu ensika emanyi ekigenda mu maaso abayimbi ba Kadongo Kamu munakuba oluyimba n'alutwala ku rediyo ye muyimbi munne n'alumba midiya n'agenda n'agamba presenter nti oluyimba olwo toddamu olukuba obukadde bubuubwo 2 mu bayimbi ba Kadongo Kamu emuli omuyimbi zaavuga Kizito kwawandiikidde ennyimba nnyingi ng'akuba zi freedom city ne ziwuma n'ava ku stage n'amuwa emitwalo 3 nga temuntantwala bibi byenjogedde musooke mulondemu ebirungi ebibagasa bayimbimu abakyaliwo mwenenye kuba Katonda ajja abatumbiza mutuuke mu bire gye mutuuka naye mudda mujja kusasulira ebibi byammwe entuuyo z'abannammwe mujja azisasulira bwe muliba temuzisasulidde
abaana bamwe bajja bisasulira. Lord Fred Sebatta mbagambye kati ne bamutera obukadde 13 ku TV ku account. Wiki emu mulaba ku TV ng'akaaba. Tasobola zifunamu kya mugaso. Tasobola kweyagala entuyo z'abaana zimukaabirira. Principal Job Kafeeri batandika okumubbanga kyajaziba omumwa nga tannafa. Laptop ye yaliko ebyama byonna ne bibwa byonna ne bisaanawo. Ploti 2 kubayita 2 wali ne bazitunda 10 ku 10. Ne batunda ebujuuko ne batunda buli omu nga bwembi bannyonnyodde. Lwe baamuziika abantu baali emmere ennuma okutali nva. Maali ya Paulo Kafeere egabanyiziddwa. Abaana be beesazeemu ne batuuka ogamba ono waawo ono si waawo. Weegane ne Keeti. Abakyaliwo mwetereze. Tunula emabega gy'ova. Entuyo z'omuntu teziyinza genda zityo. Enjose kandi ayinza okuba nga yakiwewa abamumanyi embeera ze mumumanyi. Yakiwewa. Era ayagala mukama we ku mutima. Kuba omuntu ne bw'aba mu bitabulamu birungi. Naye abantu bangi abaakaabira mu kulaba k'amaziga. Waliwo omusajja gwe baayita Wire Mukasa. Abamanyi oluyimba olwo mulumanyi. Eyali amanyi okupanga yali true story. Yali tasasulwa mu kulabako. N'ajaabulira. Paulo Kafeero n'alaba nga omulimu guzzeemu ekikonko. Munansonyiwa oluganda lwange si lulungi naye kasita tuba tuwuliziganye. Kaakati Paulo ne yeegayirira omusajja oyo n'akuba n'oluyimba lulamba. Omusajja n'akomawo mu kulabako. Era baasigala tebamuwa musala. N'anyiiga nnyo n'agamba anyiigidde kulabako ekisembayo ne bwe ndifa temulinziikako. Era Mukasa bwe yafa bamuziika sayidi z'enkozi eyo bwe ndowooza. Mmotoka zaali ezo zoona zaafa ne bagezaako ofuna endala nazo zaafa tebaatuuka ku mulambo gwa Mukasa. Kati ekyo ekikolimo yakirekawo n'abalala. Abantu bano baatuulira nnyo abaana be abaabakoleranga. Bo ne badigida buli bulamu ne babufuna. Kyenvudde mbagamba nti abayimbi ba Kadongo Kamu balwadde ba mitwe. Ebintu byabasoberasobera dda. Abayimbi ba Kadongo Kamu ffe tulina omukyala gwe bayita Aida Nakawoya akyasinze stage work mu nsi mu Uganda yonna. Muleete yamukira nabo bemanyi nti bwe baliko. Ye yayimba giraasi etangaala. Muteeke ku stage. Naye teri ayinza kulumirirwa agamba nti ekitone ekyo obutazaawa. Omukyala oyo katumuleete oluyimba olwo lukolere video n'omukyala oyo afune mu kitone kye ne record sezo tuzisigaze. Abayimbi ba Kadongo Kamu buli olukya bafuna ebiwundu ku mitima. Nze Justina bwe ndaba Catherine Kusaasira ne Fulufiga nga be badvisor ba Museveni nga bamuli ku lusegere ekitali kibi kwa bye tunoonya mu nsi tugiryako makole era mbasanyukira ku baganda bange. Naye naffe twandibaddeyo n'abo babifunfugu kubanga ffe aba Kadongo Kamu ffe twavaamu omusajja gwe bayita Charles Semakula ow'ebyafaayo eyali ku lusegere lwa Museveni ne mwannyina Robina na Kisozi. Nga Museveni waateeka omutwe baguteeka. Museveni ekyokulya nga kibuze nga bagaya akawoga akabisi nga akagaya ne Charles Semakula ne Robina na Kisozi ne beesuubiza ensi n'eggulu. Olutalo bwe lwaggwa Charles olwava mu nsiko wepa n'ayimba mu Lukoola n'atotole enaku gye baayitamu mu Lukoola. Teepu y'emu kuliko oluyimba baluyita Kasozi Kanziira era ng'akyannyonnyola olutalo lwe lwabayisa we babeera ku lusozi Kanziira. Museveni n'abayita n'abawa emitwalo 40 n'abasuubiza ebyuma ebyembi Charles Semakula n'afa. Wenjogera ono Robina na Kisozi mulamu. Naye talina namwaganya gutuuka wali Museveni. Obwongo bwamulwala ddala ogota na bipapula byakulaga kugamba omanyi okusoma nze amanyi ebyafaayo bekikirina kyakisana kusoma mpapula ezo. Robina na Kisozi bukyenga talina na sente emujjanjaba. Ng'abayimbi abayimbi ejjo basobola okubeera n'eddwaliro Honorable Omulamba mwafiira naye ng'omuyimbi wa Kadongo Kamu talina yadde kabasikiri. Omulimu bagutwetamiiza. Omuntu gwenjagolako Robina na Kisozi toyinza kumubuuza President Museveni n'akubuuza nti oyo gwoyogerako yaani. Nina abayimbi b'embigamba ne bagamba Robina na Kisozi yeenyumya. Robina na Kisozi n'abalimi bwe bali babaagadde balyerwanako olwabwe.
waliwo omwami mwererwa opposite ne mwererwe primary bamuyita Habibu Ziwa bwe bali ne Robina na Kisozi munsi Habibu Ziwanga yasomba emmere ogiwa abayeekera n'agamba Brigadier na Royce oba Brigadier bakano oyo gwe mumanyi obulungi yali musomesa awo ku primary n'amugamba madam tuwandiikire nga kaabayingira obuyeekera olutalo bwe luba luwedde tuliraba engeri gye tukulabamu era abo bajja no Katumba bona baani ba Kahinda Otafiire baani bonna teri atamanyi Habibu Ziwa era mukazi lwe yabula awakena ku 3 mukazi we n'akuba esimu nti Habibu tetumulaba Katumba wamala yayungula amaje Brigadier na Royce Bakahinda Otafiire baani bona be mumanyi olwolugudo ne lucyankala n'okuva ematuga paka kapeeka nenga abadde omulamu nga ayita Katonda era bamala ne bamuzuula nga mulamu embeera nemuyitirirako n'ayingira obwero DU n'agenda ku poliisi eyaddala bw'alabye akaddiye ennyo n'awummula be bantu abali ne Robina na Kisozi mu nsiko abalimi balyerwanako lwabwe nga baagala Habibu alye ku keeki y'eggwanga kati naffe abayimbi twavuddeyo ngaffe lwaki ndeese sitole eyo abagamba nti Robina yeenyumya teyali ku lusegere lwa Museveni abayimbi ba Kadongo Kamu tuliko kikolimo kubanga presidenti simanyi buzibu obwo bwe bwagira Robina kusigala mu mbeera ng'eyo enjose kandi bwe tunalabye nga byonna biganye twatunze ettaka ate eritali lirye kuba mu Kadongo Kamu tebalina kye bafunyemu yatunze ettaka lya muzeeyi gwe yasikira amuzaala taata omulungi Emmanuel Kikomeko bino si byalinga Masekulo ye yali kayungirizi n'atuyunga ku Honorable Muyanja Senyonga n'ettaka ne tuli tunda beyi dondolo nga tunoonya bulamu lwaki omuyimbi tayongere kulwala bwongo oyimbidde ebbanga olwadde tolina yadde ekikumi ekikujjanjaba otuuse na kutunda ttaka lye wasikira okuva ku kitaawo nga n'ekivulu kya mukamawo kyabaddewo ne kiwuma tebakuwadde yadde olwataano mu Kadongo Kamu mwe muli omusajja gwe bayita Mamuli Katumba atawaanye ne sukaali ebbanga ddene sukaali atuka n'agenda ku kitanda n'omulaba enkyangaze ku kyo n'omugamba muzeeyi gwe omulwadde ononye eki n'amugamba nti nina okukola ateeka banaalya ki nange kennyini neetaaga eddagala emuli omwami gwe bayita Matiya Kakumirizi muzeeyi wakazi ayimbidde over 40 years kino sikyogera kujulungulula nze mbagambye tukuumye ebyama ebbanga ddene naye tetulina kye tufunyemu over 40 years mukadde waffe ng'asuula mu kazigo si mu muzigo naye akazigo nga n'omwala gumuyita mu maaso oyo omulimu anaagwagala atya lwaki talwale bwongo mu Kadongo Kamu mwe muli omukyala Alice Sebatta mwanyina wa Sebatta yakubanga ebisaawo ng'ovudde ku kya mwanyina be baatandikawo matendo promoted singers kwa bwe twogera ku matendo yatandikibwa abantu basatu Lord Fred Sebatta Alice Sebatta ne Prose Nanyiti ensigo emanyinga na Prose na bigumira naye omukyalo ekinkoze bubi tugwezezaako omutuusa wane tetusobodde takyasobola tuula ku booda takyasobola taxi yalwala olumbe lw'amagumba gaseseetuka tunoonyeza obuyambi bubuze twamukolerako ne kasho wali ku gundi ku big ba naye nga Alice Sebatta kukola gyakoleredde kino ekisabwe yeyandisondeddwa bannange twazaki kiki kye twasobya abakyaliwo twetonde Alice Sebatta Sofina Ntongo baatuukayo ne Chance na Lubega ne bagamba mukola sho tukuyimbireko naye nga n'obusobozi obukola sho Alice abujjewa nenga Sebatta yakubanga ebisaawe nga ne bwagamba ngenda akuba jindi eno shebeere ya mwanyinaze Alice yandigenze okulwala nga mugagga bachakalanga n'abakazi kubakyusiza amamotoka nina abakazi be mwakyusizanga amamotoka baba batutteko nga mukyatunula mukyali ku nsi leka ebibirya mu bibalumirize basajja Alice Sebatta agamba nti nze yangamba nti mujjanze buli lwensaba nkabira mu Bible nerekereza buli kimu omulimu nenguwa obudde ng'amanyi nkola kyaffe
nayagala n'okutunda obutebe musho ne bamulemesa ku kintu kye yatandika. Abayimbi ba Kadongo Kamu bwe budde mwetereze ebbanga lye mukoledde fitina n'enkwe tebirina we bibatuusiza ne bapromota babeeta malwankweza mmwe kuba muyimba bulungi. Toyinza leeta abasajja ba Kadongo Kamu n'abakazi n'obatimba ku freedom city bano bateeka ku Afrika n'abantu babaagala naye okwelyamu enkwe kubalemesezza ensi. Ebintu ninga byogera bwembi eddamu. Mwatuulira bannammwe. Kakati gavumenti yatuvaako dda. Erina obukundi bwayo bwegaggawaza. Ne batwalayo significance ez'ejjingirizi nti sekandi yafunye obukadde 3. Muzeeyi Mati yakakumirizi yafunye obukadde 5. Bwe natudde wansi ne ngamba kati kiseera kyakwezaamu maanyi na ssuubi. Ne tuleetawo omulamwa tubasiimye tutya. Justin nsaba abagazi ba Kadongo Kamu batuwagire ku kyentandise kuba abantu batwagala. Nga nzikiriza Mukama Katonda omulungi tujja kiggusa. Zino zishavaamu azimbirwe ennyumba okusinga bwe munaaja ne mwekulumulula ku ntaana mutandika okwogera mu muwayirize byataayogera mwefuula babadde bamwagala ennyo nga tebikyamuyamba nga n'enamwandu temira bigenda muyambira badde abaana nga muzeeyi tebikyamugasa nga muleesa amabugo gundi bamusome aleesa amabugo bwegati ne bwegati naye nga muzeeyi tebikyamugasa nga n'enamwandu tezigenda muwoomera. Muzeeyi bakoleredde ekisawe tebalina musango gwe bazza beeyagaleko nga balamu kwe kulaajana kwange abalemezi omupiira guli mu ngalo zammwe tugenda sookera mu bulemezi nga tutambuza zisho za muzeeyi kakumirizi. Bwe tunaavaayo tukwate esingo gye bazaala mukyala Alisi Nabatta kuba mulwadde yeetaaga obujjanjabi. Siina sente nze Justina kubanga nankuuma tazirina mbanyonyodde embeera mwali naye amaanyi gaffe gali mu midiya n'abawagizi ba Kadongo Kamu. Midiya singa mulaba mutuwadde platform n'abawagizi ne bakyejumbira tugenda tuukiriza ebirooto byaffe. Guno omulanga gugenda eri Mama Fiina nkyanoonya erinnya ly'emuwali kyambuze kuba mwoyo gwagwanga baliyiseeyise nnyo abantu oba tumuyite Mama Uganda kuba kyekinaamugyaamu kuba Mama Fiina adduukirira omugagga n'adduukirira omunkuseere bw'awulira gwe baalese mu nju yewuuyo bw'awulira abaagudde mu nnyanja bw'awulira abalugwala ab'enjeyo nga balaajana buli mutawaana Mama Fiina agw'eŋŋanga. Kaakati tugende akatabo nkalina mu mutwe kuba teri kye banyumiriza bunyumiriza buli kimu nkiraba. Tugende kaakati omulamu ogutuleese leero mu maaso ga kamera kola amawulire gano gwe mulamwa gwe tutandise okukola nti abayimbi baffe aba Uganda tubasiimye tutya okusingira ddala aba Kadongo Kamu kuba bali bubi teri muyimbi wa Kadongo Kamu alwala n'asobola kwejjanjaba. Omuyimbi wa Kadongo Kamu bw'afa afa bubi yeewawo n'ababbandi naye nsoose ekwata wano mu kiti kyengwamu kuba n'ababbandi gye bali eyo abaayimbanga obulungi naye nga bali bubi nga bakintu ga muwuuba sijja kumenya bangi. Kaakati UPRS tuwulidde ebibiina bingi ebiyamba abayimbi naye abayimbi ba Kadongo Kamu basigala mabega. Batukunze emirundi mingi nti mujje sente zigenda kujja zibayambe tezitutuukako. Tusigala tubonaabona neŋŋamba oba okusirika kwe kuyitiridde kuba ate oluusi bw'osirika omuntu tamanya bulwadde bukuluma. Gwe mulamu ogutuleese naffe twerwaneko batumanye nti tufa gye tuli. Kati twakoze omulamwa nga baguyita tubasiimye tutya. Tusiime abayimbi baffe nga bakyali balamu. Oyo obunafu bw'alina ye kyawulira nga kye kimumenya bwe tuba tukwata. Tusoose ne muzeeyi Kakumirizi Matiya kitaafe omulungi mu mulimu guno ayimbidde emyaka egisuuka 4 naye ng'embeera mwali si nnungi
twagala tuteeketeeke tukole ekivulu tukigende ebulemeezi tukubeyo zishe zinaaba zisobose sente ezo zimbibwe muzeeyi ennyumba asiimibwe ng'akyali mulamu okwogera ebingi ku ntaana ye okutwala amabugo olumbe lwe tulufuula akadaala ka byobufuzi tebirina kye bigenda kumwongerako nzikaatiriza ebigambo bya Mamuli Katumba bye yayogera mu lumbe lwa Katolubwama abantu bamutwala bubi abamu naye nga yakyogerera mu kifo ekituufu kuba eyamukosa yali muyimbi munne ate nga ne Katogwe twali tugenze okungubagira mu budde obwo yafa bulwadde bwa mutima nga mabanja ge gamuyitiriddeko naye nga teri ayamba naye bwe yafudde twalabye amabugo amayitirivu nga tennamwandula ebintu tetiyinza muwoomera nga bbaawo afudde n'olwekyo mu buwombeefu obungi tusaba bannabitone basiimibwe nga bakyali balamu si bayimbi bokka n'abasambi b'omupiira bakaaba waggaluka mwamulaba akaabira ku ttivi talina kyakulya talina mulimu naye nga balina kye bakoledde eggwanga lino singa lisiima bannabitone nga balamu singa ekifo Alison Baker kyalimu singa Dennis Onyango yakirimu tetwali tugenda asamba mu premier naye obunafu buvaawa mutukolere ekisaanidde kati Justin ku programu yammwe eno gye mwagala okutambuza mwagala kutandika n'abayimbi kyo tuwadde muzeeyi Matiya kakumirizi then baani abaddako kuba nsuubira bano buli omu alina oluguudo kwe bamuzaala bwe muba mudumbye oluguudo lwabwe ojja kwekanga abawagizi gye bali bajja vaayo kati wali wali otemeratemeramu kati muzeeyi Matiya kakumirizi w'ebulemeezi abalyannaka omupiira guli mu ngalo zammwe bwe buli weejumbira ekivulu kya muzeeyi kakumirizi manya nti omujje mu matigga muzeeyi afuneko naye obulamu obulungi yenyumiririze mu kitone kye bwe tuva ku muzeeyi kakumirizi tuzaako omukyala Alice Nabata oyo w'ekitonya enakwaya banasingo bwe tuva eno tudda wammwe Alice Nabata afune obujjanjabi bwe tuva esingo tudda era ndowooza boyo naye si Busujju ewa omuyovu Moses Wamala yayimba nnyo muyimbi naye munaku tukoye oluyimba lw'obwavu kati bwe tuva eyo tugende Kagadi ewa Superstar mukyankalanya Aida Nakaweya be bayimbi kati line-up ejagenda bwetyo awo tuzaako muzeeyi Mamuli Katumba kuba kimanyi bulungi nti sukaali amutawaanyiza ebbanga ddene era nga bwe mbagambye nti ava wali nekanyola nga cupa zikyamuliko n'agenda anoonyeza abaana ekyokulya kati muzeeyi Mamuli Katumba yagenda okuddako saate bwe tunaamala tujja agenda nga tutobeka n'abayimbi bano abaafa abakadongo kamu abaafiira mu mbeera embi baaleka abaana abantu b'ekikubampanga gye bazaala senior woman Irene Nakito tujja era tulina ogenda ekalagala gye baaziika senga w'abaana Rosette Nakulwa yali muyimbi nnyo ate nga ne muwala we yali muyimbi Night Nantabaazi yaleka abaana naye mu baana mulimu alina ekirwadde kimutawaanya oluusi bakubira sekandi bw'aba ne kaalina n'aweereza bw'aba talina era nga bwe mbabuulidde embeera yaki yakadongo kamu naye nga Night Nantabaazi yali muyimbi wa ggwanga naye nga abaana be batawaanyizibwa tebalina buyambi bwe mulamu ogwo bakama baana Angel sikandi simuwuliddemu ku line-up yo ekyokubiri omuziki guno gwetaagamu ebyuma okutambuza ebyuma motoka biki ekyo kimugenda mubeera nga mukikola mutya mulina bagenda obayambako ku ekyo kapito omulimu gwa kadongo kamu gwe gukyasinza okwagala kapito omungi kuba olina okuba n'ebyuma olina okutimba olina okusiba zibbaana olina okubeera n'amamotoka olina okulanga naye nga bwe mbagambye amaanyi gaffe gali mu midiya n'abawagizi ekirala abantu bano bengenze emmenya buli omu alina gy'azaalwa tugenda kutuuka mu maaso g'abakulembeze baayo mu buwombeefu obw'ekitalo ba MPs bachairman LC5 nga bwe basobola okujja ku ntaana z'abafu batuyambireko n'abantu bano nga balamu tusobole okulanga ekintu kino Angel sekandi ali mu line-up naye tetwamutadde kumpi nnyo ajja kuddirira awo naye nga tali mu 10 abasooka naye nkubaliddeko abataano ali mu 10 abasooka naye nga nkubaliddeko abataano abo abasooka
nze tukufuneko awo ogire enteekateeka eno oba ogiwagira oba nedda then na kikyoyinza okugamba abawagizi bammwe naddala ababiri ku luguudo egyetandika n'amannya ago then tulyoke tugire. Amannya gange nze Matya Kakumirira ndi musajja munnabulemeezi ova e Kampala oba okutta olugendo eGayaga lukutuusa Ezziroobwe ova Ezziroobwe Namoojja ng'oli Kasambya gye nzaalwa weewaawo nina ebifo ebirala bye nnagulako nga nkyalina kasente ebyo sijja byogera nnyo naye omulamwa guno ngwagadde nnyo n'omuntu eyaguyiiza yayiiza bannange tukoleredde abantu tutendesa abaana ne bavaamu ne bakulaakulana naye ffe ne tusigala nga tuli bityo akulaakulana takulengera era neebaza nnyo ne Mamuli Katumba. Mamuli Katumba oyo bwe mulaba yafuna obulwadde n'alwala naye nga yafanga nnyo ku banne olw'okuba temwabeeranga naye buli wamu naye ffe ababeera naye tetumanyi omusajja oyo kyakola naye kati embeera ye yeetaaga okuyamba. Maama ono mwebaza nnyo alabika ye yatandise ekintu ekyo era omutima ogwo tegutera kulabika mu bantu bannange ffe tugenda kufa bwe tutyo nga tulinga abataakola kintu kyonna mu nsi emmomboze naye ng'abantu bonna bwe mulaba abasinga okuyimba wano bayise mu ffe kati nze gwe mulaba nze naleeta basudde nga mujja ekaalubuddu mawogola si waabwe Bubondo naye namujja kaalubuddu basudde n'atuuka wano byakola biyitirivu nnyo naye nze nasigalawo nga ntunula sirina kye namufunamu naye nga musabira emisa yali atandise okukomawo mpola mpola walumbe n'atumugjaku era nakawooyo ono naye siyinza kumwerabya bamwogeddeko nakawooyo nga bwali kaakati si bwe yandibadde kubanga yali musanyusa nnyo wa siteegi ne ku saawa nakyakikola bannange sijja kwogera bingi naye nange mbasaba mutuyambe tutudduukirire naddala eyo gye tuzaalwa mukulu muyingo ow'ebyamasomero bwe tunaakutuukirira tujja kwetaaga naye simanyi wengenda kuyita nkutuukeko kuba oyambye abantu bangi osanga n'ekintu kyaffe kino oyinza okiteekamu amaanyi n'abalala kakati kubira ne gavumenti y'omulanga ne gavumenti yaffe ennungi nga mulabye ebintu bino oba nga bwe mubiraba kaakati tubasaba mujje mutudduukirire tetulina maanyi naye nga twagala okuvaayo tetwagala kubeera mabega eyo tumale okufaamu tunenye nti nga tebaayogera kakati nganze mulamu mpulira bwe njogera nina abasawo baŋŋamba okunnongoosa amannya naye siina wadde ssente n'emu mbasaba bambi gavumenti ngisaba etuyambe kuba tuli bayimbi ba ggwanga twayimba ennyimba ezikwata ku ggwanga lino nga tutendeka abantu twagala nayo gavumenti wange etuyambe. Mukyala Aida Nakawooya oluyimba lwo lwagira seetangaala lwatunda nnyo lwatambula nnyo abaana ne batuuka n'okubeera nga baluddamu versions ez'enjawulo naye kijja kitya okubeera nti naawe oli mu bataafunamu oba lwakuba nti nali sibitegeera bulungi kubanga naluyimba ndi muto kyekisooka kati abalabo banfunanga mu kituufu naye nze saafuna nga sibimanyi nnyo engeri gye nali omutoze engeri esente tebinkwatako naye kati ku budde buno sente nzaagala nze mukabe yali agamba ki kuba y'omugwe mwali naye omwatandika nze mukabe tuwuliziganya ku masimu naye talina nnyo biwanvu biri awo kati awo nange ne saawa omanyi omuntu oba tayagala nnyo omutawaanyi oba bakyogedde bubi oba balina byakwasaganya mba saagala mutaataaganya kubanga ye amanyi nti gyendi n'ennamba yange akola ki agirina kitegeera mwagezaako okwewandiisa n'ebya UPRS omanyi UPRS egamba ewa ssente bayimbi bewandiisizza
kati oluyimba lwo ng'olwandibadde ng'otuula na butuzi wali n'olinda bulinzi ssente kuva mu UPRS. Saagenda kwewandiisa kubanga mpulira abavaayo banyumya amawulire agatakwatagana. Nze sijja kugendayo eyo kambeera awaka. Maisa bintu binsumbuwa. Njagala kintu kinsumbuwa nga kiri kimu ate bino bikusumbuwa ate nabireka. Naye kati ngenda genda neewandiise manye ebintu ebitambula. Jansi nalubega ajja kumpulira buli kimu bwe kitambula kubanga talina mutima gwakko nono mujja wange waali tujja kikwasaganya. Jasina soko tubulire. Ndoli naye aje nakano takasubwa. Oluyimba lwa Uganda Cranes. Tulumba na mutima nga tugenda mu Afcon. Naye fufa neruma neruma powerplay ngate mu kitunzi walo yalufuna nagendayo mu office buterevu. Lino lyagwanga mwe tulina ebiwundu binene. Tewafuna mwadde. Yadde wakiri nandirinya kunyonyi nango omupiira nengoota buliro. Nayimbo SULA twogera amazima genda oluyimba olulabe oluwulize audio olulabe ne video gambe nti nayimba bubi. Tulumba na mutima. Naluyimbira gwanga lyange. Era nakyo ne bankotogera batunyize ekintu. Kale. Angel Sekandi. Tuli fenna mu Wolokoso wano Radio Simba ne BOCAT TV. Ku mulama gwe tuliko ogw'okubeera nga mukola ebivulo ebyenjawulo. Mweteeseteese mutya mwenga mmwe kuba waliwo ebintu ebitandika ne bikoma mu kkubo oluusi bakatwalirako omuntu omu bakakolirako omuntu omu ekintu ne kifiira awo ne kikoma mu kkubo ekyo mweteeseteese mutya okirwanyisa. Kakati ekintu kino kiyinza okkitta buba bukuusa okozesa ekintu kyonna bizinesi neebamu obukuusa oba ojja gitta tetulina bukuusa mu kintu kino mu kukitandika. Ekirala amaanyi gaffe gatuyimba bawagizi oba abawagizi abo boolaba batubeereddewo mu mbeera zonna. Nze nina obukakafu okuva ebbanga lyendabidde abalabi tebayinza tuyiwa nga tuze mu maaso gaabwe nga twalekedde omuntu nti nze Kakumi zitumuleese mu maaso gammwe mumuwagire era ensimbi neziba ku mulyango Akakumizi yabadde yeesolooleza ku mulyango wali enkya abantu nabalaba nga Kakumizi azimbiddwa ennyumba wali obwerufu obukirimu emaanyi ge tujja okuba nga tukitambulizaako. N'ekirala tekiri ku bayimbi bokka tugende empola. Olwaliro Medi Ensere kuba muzaala wali Masuliita kanso ekakiriwemu obbulamu oluguudo ng'akyase bavaako ki? Ndowooza omulama mugaziko singa bakiraba lwakuba nti oluusi woli tekirowoozo ng'oli munafu mu maaso g'abantu bo balabanga nti akirese yani naye kigaze okusinga omukirowoozo. Waliwo sijja kwatula kampuni naye waliwo omukutu gwa YouTube naye ng'ate ndowooza gulina omunene aguliko gwagenda gugula ennyimba za Kadongo Kamu nga nezammwe ndowooza mweziri bwe nja kulisooka neetegereze naye ndowooza mweziri ezisinga naye ate mu abayimbi mugamba temukimanyiiko. Waliwo Kadongo Kamu eyagulibwa eyatunzibwa Jerusalem Sale. Kati mukama wange omuyimbi yenna kati kanti bagambe nga lonna nagenda kunda gusooka owulize ennyimba ze zikubuulya obunafu bw'oliko kubanga nze n'okukkiriza nti omuyimbi yenna amaanyi agamuyimbirako zibanga ayas ezimukkako. Bw'oba olemeredde okuwuliza ezizo ogenda owuliza ez'omulala. Basudde yagamba nti bwe bakimanya nti okusoma kwatulema ab'enku embanguleko bonna ne bakuŋŋaana. Omulimu gw'okuyimba bw'ogenda ku neti n'okukeberako bagubalanga $1 billion bizinesi. Naye olw'okuba nti abagukola bo be tutamanyi abagezi bamanyi nti mulimu gwa bugagga bagenda bagusokoolamu ssente era bakyagusokoolamu ssente. Temusobola kwekubira nduulu. Kaakati kino tukitandika naye abayimbi nga kinnoomu osobola okuva mu kateebe k'okubbibwa abantu ng'abo bw'oba otusobodde okuba nti musical n'engeri gy'omutambuzaamu ku levo y'obutegeevu ekyo sinagwe kinyumiza lwa nsonga bw'ogayalirira ekintu kyo ne bakikubbako buba bugayaavubu okitegeera. Era nze sinza kulinya muntu azze nabba abayimbi kubanga abayimbi
omuntu oba oli muyimbi obwaliwo okubanga omuntu ategeera ekiwango wali ofunyemu ku ssente zonna okuva ku bantu abakuŋŋaanya ssente katugeze UPRS kuba ennyimba ezimu kitugambye nti mugambe ezimu eza Pawulo gwe waziwandiikanga ennyimba ze ezisinga bwe tuba tuzikubye zirina copyright claim gye zireeta ku YouTube kitegeeza zaawandiisibwa omuntu gy'ali asolooza ennyimba ezo kati gwe ng'omuwandiisi oli entitled okufuna ku nnyimba ezo wali ofunyeyo wadde 10 sifunangayo wadde 10 naye enyanza enya kwesookinga nsobole okusaba mu mulimu gwange nyanza sekandi nga nkyali mula kwesookinga fune mulimu toyanze tulaba abali eyo mwebale nnyo mwebalire ddala wolokoso kwoli radio Simba abawolokoso mwebale nnyo mwebalire ddala abanyene eddoboozi bampita omusumba Mamuli Katumba Mukama Katonda gwasinga okwagala mwebale nnyo mwebalire ddala kutunoonyangako bwana SULA ensonga ya UPRS naye bagabye kasente bwe bawadde emitwalo 200 bwe bawadde naye nga twasoose kubanyeenya enyeenya gye tubanyeenyamu bagabe ssente labadde mbyogerako emabega nga mbagamba nti UPRS etubbidde ebbanga ddene nnyo ng'abamu abayimbi abo boolaba be bawadde ssente ezo bagamba nti nze bantwala nga atategeera naye Katonda n'annyamba aba UPRS nevaayo yeebale nnyo okugabira abantu emitwalo 28 3 n'emitwalo 3 kati ndoza bakitegedde nti basajja babbi kubanga bw'owoyo omuntu ayimbyeko ku nnyimba ziri ku maapu ezoogerwa n'omuwa emitwalo 3 n'omuwa emitwalo 3 kati ate apukamingi n'omuwameka kitegeeza tajja kufunira ddala naye mbabuulira tuwekuŋŋaanye ffe n'abayimbi olunaku lumu tulumbe UPRS mbabuulira nammwe abatijja n'okugamba nti mwewandiisa kenzo nkulaba okunga abantu mwewandiise ne UPRS tebannakubba naye lwe banaakubba gwojja okujja mu kamera ogambe nti bali abasajja babbi nnyo bino ebigambo byange mbyogera wano nze mbabuuza UPRS yaani eyewandiika abantu neegoba enkya neereeta omuntu neemugoba luli neereeta omuntu neemugoba bwe muba mutuleetedde UPRS empya gye mwogerako essaawa eno ey'okerokero ne banne bwe muba mugireese eno UPRS empya esasule kontenti waffe mabega gwe bazze bakozesa lwa nsonga yunula ekola nguudo yunula bw'eba eyita awantu ng'egenda kukola oluguudo esasulira abantu bannannyini ttaka si bwe kiba kati ate eno UPRS gye mutuleetedde lwaki tesasula bibaddewo mabega esooka egende mu maaso obanga yo mpya abayimbi mubeere bagezi muleke kubeera basiru tuli baana bitwe ne tubijja mu mutwe gwaffe ne tuyiiya naye ate ku kino muleke kubuukira kubanga mulina ssente ze mugoba mugamba abantu bewandiise kuba mmwe mulina ssente ze mugoba awo mu maaso gavumenti egenda kutuwa ssente tetuwa buwi ebintu byaffe babazze babikozesa bw'ogenda mu midiya zonna zisasula Simba tesasula esasula UPRS buli lwe bakuba oluyimba egisasula emyaka emeka Simba gyebadde nze natandika ne radio Simba oluyimba lwange Gloria lwe lumu ku nnyimba ezatandika radio Simba genda obuze Ndawusi genda obuze Senkubuge owuliriza naye ennyimba ezo zonna bazze bazisolooza bo bafuna bufunyi ffe tetufuna ate twogera bantu batukubira amasimu batutiisatiisa twogera ku UPRS yabanene yes abanene banabba bubbi banabeerawo nga batubba bubbi bwe batuuka mu kufa nga tumaze okufa nga balyoka bajja bagamba nti tubaadde ssente bwe ziti owuliriza Katolubwama afudde abanja UPRS nkiddamu afudde abanja UPRS nze badde naye ebbanga ddene owuliriza abayimbi bamatinyangume ba eke ba Kisaakye baani bonna baafa babanja UPRS n'abalamu n'abafu ababasudde bakafeero bonna baafa babanja UPRS nga tumaliriza muzeeyi lwaki tokwatagana ne muwalawo ne musetolinga ensonga zammwe Siba agamba teyansobya ate lwaki anneetondera bw'atanneetondera asigale ku kikye kyaliko nange nsigale ku kyange naye abantu bamanyi Siba atayinza kummanyira nze nnyimba siwemula bo bayimba bawemula buwemuzi bantu ne balooza bafunye amannya batunule kontenti waffe gwe tufulumiza okumala emyaka egyo n'okubeera n'erinnya nga kati okyasobola okujja n'ombuuza muzeeyi Mamuli Katumba yaanawangaala nalyo
kati saagala buwalawala obwo bulenzirenzi obwo budda ku segi ne buwemulawemula bujje butumanyire. Ekisinga omuluma olumiriza nnyo ogamba yagenda okutta naye agamba olwedde obadde n'obulwadde bwo nga bukuluma. Yes, mbadde n'obulwadde bwange era nali saagala butangule kuba kati nsiiba ku bitanda ku macupa. Ondaba okiwulira senga engalo zo obadde oziraba zonna ziyulise amagulu gazimbye lwa nsonga nti sukaali yakka yayitirira obungi. Wali obaddekawo n'okanga omuntu ebaga gundi yakanze omuntu n'afa. Wali oddeko omuntu yakubye omuntu oluyolu n'afa naye ng'abeera n'ebirwadde bye. Nze bulwadde bwange mbadde n'obwa sukaali naye okuva olwo ye yaleeta obuzibu bwonna nakibagamba nti bwe nfa mu biseera bino mba nfudde ku lwo kuba nga njijanjabiddwa n'enziramu n'enkola ki n'embeera bulungi nga bwe mbadde. Obadde okyannoonya nga ndi mulamu naye kati onnoonya olw'okuba nga embeera eyo nakyogera ate sijja kisazaamu kuba nga nze nanneetondera ate nga bukyali ne bwe kiri atwala ebbanga. Olya bwe njogera si bwe nti bwe nina okwogera n'eddoboozi lyange lyafa. Owulira sikyasanga bwe nalina okussa bakiraba ng'ekyomuzannyo naye mbabuulirira wano mukiraba ng'ekyomuzannyo kati olwama ne bagamba omutima gunuma ne mugaana. Abadde atambula jjo ly'abalamu ne yeekyangamu awo n'alya ngenda kuba alya sikini n'akutuka n'agwa. Okiwuliriza kakati embeera eyo nange nsobola okutuka ekiro naye nfa njogedde amazima. Bantu babiri UPRS erina okunsasula sente zange zezze ng'ekolera bwe beeyagala emirembe UPRS. Ennyimba zo waziwandiisa ati bwe bagamba olina kulijesalinga nabo aba UPRS. Abazze kakati essaawa eno bwe batugamba twewandiise lwaki tebaabikola before.